Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo kulika yannyuse akyakola genda maaso munnanga afunye ebizibu nyongera okusaasira ate nammwe abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa 11 24 gwe mwaka eddakiika 4 esembera okuwera 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero nga bulijjo nina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda mubaka w'abantu abakira municipality Senior Fred Baguma tannaba kutuuka Richard Baguma tannaba kutuuka naye sawa yonna tumulindirira tewannabaawo kabonero kalaga tajja kujja naye tumulindirira essaawa yonna mukulike eyo abannyuse Honorable Ssemujju lamusa kubawuliriza Basiba ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalamusiza mu nnyala ya Mukama Katonda w'ekitiibwa njagala kusooka kukulisaayo jjo olunaku olwajjo embeera gye mwayiseemu ey'okulaga obutali bumativu eri bannakibiina ekya Dr. Besigye eri bannayuganda bonna saako n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu twavuddeyo twali tumanyi era nga tuli beetegefu oba batusindika mu kumira nga naye tuligendamu naye ku ssaawa za 12 omulamuzi wa Buganda Road nakkiza ne batweyimirira kati mu myezi 2 awo tuwezezzaawo emisango 2 nga gyonna gyakulwanirira abantu abawambiddwa gurupu yaffe yasooka nga bannakibiina ekipya ekiri mu kuwandiisibwa ekya PFF baali abantu 36 be bawambira ekisuumu ne babaleeta mu ndeeta lwakuba nti nno bo n'abakubadde baali bangi mu nnamba empise gye baayisibwamu teyayatiikirira nnyo nga ya Dr. Besigye naye singa wawulira nga banyumya ebyabatuukako ku Mande wiiki ewedde abantu baba bayita ku booda waliwo mashini awo ze bayisaamu emmotoka mashini eyinza n'okurashinga emmotoka abantu ne bafa naye yali abayita yali agenda kubayisaamu buyiso mpaka omusirikale omu yalenga yanadduka n'agijjako abantu 36 babateeka ku J-Fang mulimu n'abakazi gwe tibakusibaako mpingo baginteekako nze nali nveeruzira mu mundi gumu nga tuli ku mpingo batuleetedde ku loole tuli babiri batusibye babiri ne bagamba mukkirire abantu babiri bamutamala kweteesa empingo ebakuba ku ttaka si bantu nabokka ne wekiba kisolo kati muno kwaliko n'abakyala mukyala 3 mukyala omu yali anyumya n'agamba nti baamala essaawa 14 nga babavugamu ebyo biroole bijeefang naye bwe baatuuka okufuuyisa abasirikale abasajja be baayambula abakyala empale atandikubaga kujowa fuka aga omukyala n'akaaba n'agaafu tuli bakyala b'abantu tuli bamaama twafukanga nga nte nga abakulu wali be batwota buliro obuswavu obwo kakati emboozi yaabwe mbi nnyo naye nga omanya amawulire ka Dr. Besigye mu bunene bwe ebibye biwulikika mangu okusinga naye era simanye nze engoberera gye nakigobereramu engambo zasooka ne ziyitingana nze nakuyita kwekuniza abamulina ne basooka ne beekuniza simanyi ndowooza lwe lulimi Oluganda olutuufu mu kulagira ddala nti nno ekintu akirina naye oluusi oyagala kyabike nene kitabi omukyala bwe yavaayo nkyala byanyuma n'agamba omwami wange nkimanyi mwe mumulina ali wano mumute mu ddakiika zaali ntono nnyo UPDF nayo neetwitinga kati eyo yonna nga tuvuddeyo Honorable Ssemujju amawanga gaba n'enkolagana ey'enjawulo n'okuwuliziganya bw'owulira abantu 300 n'omusobyo engeri gye baakwatibwamu n'owulira ne Dr. Besigye bwakwatiddwamu n'otunuulira n'abantu abalala bazze bakwatibwa
n'owulira ne ku mawanga amalala. Ffe tumulina, tusuubira kino ne wayitawo emitendera omuntu mwalina okukwatibwa. Omuntu bwalina okukwatibwa. Simanyi kiki ekibeerawo wakati oba kiki ekituusewo wakati w'amawanga gaffe. Ekyokubiri, ebitongole ebivuddeyo ebikuuma ebitongole ebya eddembe ly'obuntu nabyo ne biraga obutakkaanya. Ekibiina n'abo abakkiririza mu Dr. Besigye n'abamugoberera nabo bavuddeyo ne balaga obutakkaanya. Ebintu bingi nnyo mba nga gavumenti zikolagana. Wemba temulina butakka wewa wazeewo kye mutakkaanya na gavumenti ndala mugenda ku kitebaawo ne mulaga jjo kye mwabaddeko. Kiki kifaananyi kiki ekiraga eri Uganda ne Kenya mu ngeri eyafaananyeeko olunaku lw'eggulo? Omusajja Dr. Mukwaya Dr. Mukwaya Makerere yansomesa omusomo ogwayitibwanga consular and diplomacy. Naye mwogwo omusomo weyatusomesa international relations ngaga nti ensi ezikulemberwa bamusibira mu bbwa. Abantu bezikulembera babakulembera lwampaka. Si nti abantu bakkiriza nti bakulembere naye bakkiriza lwampaka naye bakulembera lwampaka. Kati Museveni kyava ateeka akalulu n'asiba abamwesimbyeko n'asiba abawagizi atufugira ku mudumo gwa mundu lwampaka. Kati Mukwaya nga atugamba yali atusomesa abakulembeze bwe batyo baba beekengera nnyo ensi ezibalinaanye. Balwana nnyo ne bazifunamu enkolagana either ey'omu butongole oba etali ya mu butongole oba sekyo ne balwana nazo n'okulwana nazo. Nze mbadde nga sinakaddiwa nga nzanya emipiira gya palamenti. Tonnaba naawe lwaki weekaddiya amangu? Anti emyaka omusawo yagaba bweweza goloza aba Premier League bakaddiira kwemeka. Mu maaniyo gye mpagira akyasinzeemu obukulu alina ndowooza 34. Kate nze ndi wa 5 mugumu. Oli mutuufu. Bwe twagendanga okuzanya emipiira gya palamenti bwe gibeera e Rwanda Burundi tejja. Bwe gibeera e Burundi Rwanda tegenda. Kyekimu ne Congo. Rwanda teina nkolagana na Burundi, teina nkolagana na Congo. Wano enkolagana nayo niya eringa etaina. Yakweyisaako. Yakweyiyayiya. Kubanga tayarugamba nga nti ekizibu ensi ezo zirakinga internal legitimacy ng'abantu ofugira mu mudumo gwa mundu na mu bukodyo okubba bululu kuteekawo mbeera kubagulirira buli bw'otunuulira mu ndobeera obatya. Kati olina kugenda mu nsi ezikulinaanye kulwana nazo zifuge nga bw'ofuga abantu abali wano oba okufunayo bw'okolagana nabo. Yensonga lwaki Uganda eri Sudan, Uganda eri Congo, tuto twatuuka ne Somalia, Central African Republic. Wano ensi Museveni gyawako ekitiibwa ng'agyegendeeza Tanzania. Era ky'ovalaawo yali ajjayo Jamiru mukulu yagoberera emitendera. Tanzania oba ogenda kugyayo omuntu omala agenda mu kkooti. Kyekiri ne Kenya ne wano wennyini amateeka bwe gali bayira wagajjayo omuntu. Ekyewuunyisa ku bya Dr. Besigye ye Besigye yali ajja kudda. Besigye gwe mmanyi yayita Dduse. Era twali tumulinze okunaku lw'amanda okubeera naye mu meeting. So kiri ky'obuuzizza bino byonna temugenda kwembase poliisi magye kubanga Besigye e Kenya tebamuggyaayo era nnyonnyodde palamenti akawungeezi k'olwaleero tebamuggyaayo mu ngeri ya kugoberera mateeka. Bamuggyaayo mu nkolagana y'emu. Honorable Sekikubo akireese mu palamenti olwaleero mu ngeri y'emu Rwanda bwe yajjanga wano abadduse nga banoonya obubuddamu mu Uganda kyekyasibya Kayihura n'abasirikale abalala poliisi obujjukira bulungi nti baakolagananga ne Rwanda bo nga abasirikale abo nejja muno neeyoolamu abantu ne bavuga ne bazaayo e Rwanda.
kati ne Museveni yenkolagana kubanga Kenya nsi nnene. Kenya osanga ebitongole bingi eby'obwannakyewa eby'abazungu byonna ebisinga ofiisi zaabyo zibeera Kenya ne bizinensi ennene. Bizinensi ennene ono tulinamu banka wane njerabidde amanyi ne weesiijogere zonna ozisanga nga bizinensi enkulu Kenya bagitwalanga regional capital. Kati abayinamu Kenya beekwatako bangi. Kyova olaba Kibaki we yabba akalulu bamugamba nti oyina okuwa Raila wa prime minister mukole gavumenti yawamu nga talina kyakola n'akikiriza. Kyova olaba nga Uhuru Kenyatta we yawangula akalulu ne wabeerawo embiranye namugamba nti tukwatagane gye bayita handshake naawe tukolagane. Noone yajja n'amalala Ruto yamaliriza naye akwataganye ne Raila Odinga. Kenya kyetusinzaako nti yo ensi yonna egitwalanga regional capital mulimu bizinensi z'abantu bangi bayindi bazungu baani. Kati Museveni tasobola genda kolagana na Kenya yonna wamu kukolayo ebikola bya bumenyi bw'amateeka. Afuneyo bakayihura baayo ne Ruto waako bagenda ne bawambayo abantu. Kati Kenya bwe baba bakuyambyeko mu nyamba bwenti ate olina okugenda kwembasa yaabwe bakuume kubanga abadde bagenda kwembasa tutwade kuyada enejjinja nga tugenda bugenzi kugamba Kenya Embassy ambassador gyatubuulire Dr. Besigye mwakutte waaki. So ekizibu ekinene kyekyo kwata Besigye ekizibu n'ekizibu ekinene nti tukulemberwa ku mudumo gwa mundu. Atukulembera bakulembera abeeraliikirira olw'okuba abeeraliikirira alabanga abagenda okugendo mufuna obuddamu mu nsi ezitulinaanye mukozese ensi ezo nga musinzireyo nga yewe yakolanga okujja okumulumba. Kati ensi ezo either ateekwa okuba nga alina enkolagana nazo oba ateekwa okuba nga alwanagana nazo. Kyova olaba Museveni ne Kagame bwe bagenda e Congo bagenda beetise Joseph Kabila omukulu ne bajjako gavumenti ya Mobutu Sese Seko. Olwamala ate ne bakwatagana ne Profesa Wamba Diawamba ate nga baagala genda kujjawo Kabila omukulu n'ayambibwako Angola, Zimbabwe, Namibia ne babakuba kwe kubajjayo. Naye nga baali baagala gavumenti eri mu Congo ensi esinga obunene mu Africa yinza okuba erimu mu Uganda nga 15-20 nga bagifugira eno Kampala. Kati nga Museveni kyali mukola e Kenya agabugambi gendo leetese muji bangambye ali mu hoteli gundi nga bakunona. Kati kyekizibu kyaffe nti ekizibu si kukwata Besigye Kenya kwe kulemberwa obukulembeze ne butuuka ekiseera nga ekiseera kibadde kiwanvu nga tewaliiwo entaano legitimacy. Buli gavumenti alina entaano legitimacy eba etya abantu munda eba etya n'abagirinaanye nga bwenaganya e Rwanda tesobola Rwanda tekolagana na Burundi tekolagana na Congo golooza nti nga n'olulimi lweboogera baluwulira Abakongo n'Abanyarwanda olulimi lweboogera buli omu awulira munne naye tebakolagana lwaki. Rwanda ega nti bano baleka baagala kunzijjako ne Congo kirabika bitwago bandu bagenda eri bajja kuva eyo bajje banzijjako. Era kyova Rwanda buli webeeyomba ne Congo egamba nti babayita linnya ndyerabidde eri abayeekera be bagoba mu gavumenti buli ddakiika. So kati Museveni akola kyekimu ne Rwanda naye ng'akikola differently. Obeere mukwano gw'omuyambi otole mukwano gwo ng'afunayo nga bwolaba Rwanda yali efunye bakayihura nga bwolaba South Sudan. South Sudan nze mu kulowooza okwange we baafunira obutakkaanya wakati wa Riek Machar ne Salva Kiir baali balina kubaleka beekube. In fact Salva Kiir baali bamuwambi era kati South Sudan singa erina gavumenti maybe ng'erina stable. Naye Museveni ng'agawa Riek Machar oyo akolagana ne Khartoum. Riek Machar simwekakasa nyina omukuba. Ennyonyi ze twagula oba ojjukira no twewola ssente zaali nnyingi nnyo ogula ennyonyi. Olutalo zaali lwanyeko lwali lwakuba Riek Machar. Olutalo kale lwali lwanyeko ne twazigula ssente enkumu. Museveni nga tayagala oli bw'anaabeera nga yakulembera Sudan. Kuba wakati bw'ogenda olwalira Sudan mirundi gyengenze Sudan, South Sudan ojja kubona ne Uganda nti tuweerayo kati akakadde kalamba. South Sudan sisuubira nti ena ekyesobola okukola kati ekyamaanyi nga temaze kubuuza Museveni sikisuubira. Balina kumala kumubuuza yasalawo omuntu agenda nga Museveni agenda kujja nga almost UPDF
yeringa amagye ga Sudan kata tubule ne hoteli gye kusulamu nga buli wogenda okutuuka we bali bajjudde bapakinze era bwe yayingirawo omukulu ng'oyinza oga nti pulezidenti wa South Sudan yayingiddewo naye nga wa Uganda kati eyo yenkolagana Museveni gye yafunye ne Ruto noza n'ayitira omwo n'okufunamu n'abalala ba Kayihura b'e Kenya okutandika okumenya amateeka nga agenda Kenya okugyayo abantu so kati ffe ogenda ku Kenya ne embassy ekitasobola kukikkiriza ayina ojjuwa protection ojjukira wano okwekalakaasa Museveni takukkiriza naye lwe bamusalira omusango gwa referendum beekalakaasa ne balumba ne kkooti n'amadiisa ne bagaasa abalamuzi ne badduka ab'NRM babe beekalakaasa batambula na poliisi bwetunula eri bw'aba muntu mulala tabbu so kati kyekizibu Uganda kyeyina nti Museveni talina internal legitimacy mu Luganda otuufu oba kyeki atufugira lwampaka ku mudumu gwa mundu nga bo tebe babeeranga omuntu talina internal legitimacy mwe bakulembera abeeraliikirira n'abamulinaanya abeeraliikirira buli nsi aba ayagala nga tolina wonna addukira kyovola Rwanda yatuuka n'obbalumbe South Africa bamuse baadde bamutuga kuba ateina nkolagana ate South Africa is a democracy togenda kujjayo omuntu ne Bashir wa Sudan bali bagenze mukwatya South Africa President Mulamba naye Zuma yamudduza namunga adduka wano munange nange sisobola kukuuma so kati kyekitutawaanya nga eggwanga ebya Besigye is one of the cases tulina 36 abakwatibwa n'abaana badde mu kooti Uganda Road n'ensanga y'omusajja nanga bampambidde Kenya naye nga tebaga ntukwatidde Uganda so gye mulebe ne mawulire olwaleero kati nga yeewuunya nanga nti kati mwe muli ku Besigye nange bankwatidde Kenya naye ate banduza ne banga gwe tukwatidde Uganda naga ndi nga banzije Kenya so kati awo tuli naye Dr. Besigye nga anyumiza bwe babavuga babaleetaawe Maraba ne basooka ne babapaakingako ku kkubo ku dakiika nga 3 nga bakyakyusa mmotoka naye naaba bakwata be bamu bakyusa bukyusa mmotoka ne badda mu ya Uganda okuva eri bajja beefudde nti bannakenya boogera Luswayiri bwe bamala bakwata omuntu alyoka agamba kandi ku ssimu obedya nga kwe twamanyira nti ono obwedda egenda ne mubuuza nti gwe wedda oyogera nnimi zaffe naye ng'okuva eri Luswayiri mpaka anti yali amaze okusala zeeka no yeerabira empewo zeeka ne zimufuuwako n'aluleeta yeerabira okay Senior Baguma amaze okutuuka mwami Baguma mwami Museveni alina ekintu kyabadde alwanirira ensonga y'okugatta enkolagana y'amawanga agatulinaanye nga bwe gali integration ng'agirwanirira nnyo nsuubira bw'oyogera ku kigambo kino oba ekigambo integration bw'ogenda okigaziya kivaamu ebintu bingi mu nkolagana kumpi mu buli kimu ne bw'oba munnabyabufuzi ng'osobola oga nti bwe mba ngenda eri kye ngenda okukolerayo kiyinza okumenya amateeka era essaawa yonna bajja kuba bakola ki bammanya ne bw'obeera musuubuzi ne bw'obeera munnamawulire nga nze nga ggwe nga Ibrahimu oba ne kati munnabyabufuzi n'omanya nzise nasoma mawulire nga bwe tuli wano n'omanya nti ngenda kukolera amawulire Kenya oba Tanzania oba wa naye bwe nkola ensobi bajja kummanya era eggwanga lyange kumpi nze mbanvunaanyizibwa ku ekyo n'ebintu ebirala naye kati bw'owulira ebintu bino ne mu statement mwami Ssemujju gy'agambye nti mulabika kaakati bivudde mu ggwanga ng'eggwanga lyonna ne tumala okuteesa ne tumala okumanya ne bitandika kubeera personal nampa n'ekyokulabirako nampa n'ekyokulabirako naawe ekyokulabirako ekya mwami Kayihura ne Rwanda era yatuuka okuvunaanibwa naye kati bino we bituuka wano integration mwami Museveni gy'alwanirira tetuuse okuva mu byobufuzi byokka eyingire ne mu nsonga endala singa embeera enetambula bwetyo ntandika na kwebaza Katonda nanyini buyinza ate nanyini kisa okujja tubeerewo tusobole okwogera era banamusizza mbeetondera okukeerewa abatuwuliriza n'abatulaba Ssemujju kulika okulika ki Kadukulu
yanti kulika nze yakadukulu ne bwe kaba kalunaku lumu okwetonda kwa kutuuse n'omusirikale wange leero abadde abuuza evaniza abagenyi tebaatuuka anti nga mwe musinga okukwata obudde era abadde mweralikivu nagamba abantu bafe ab'olwokubiri leero tebajje nalabye akadukulu akalimu bayiro yambuuziza konze tuli oke manyi nti bayirewe nvundu munda ruufu eri mukunkumuka eyabakutte mubatwalire bakisamu nebafunayo endala ate agivuga alinga ali ku njaga abavuga n'ogiwulira yajiya nga engeri gyagiteekamu crutch ng'esiiridde n'ababuuza nga tusse ku CPS nti mukwata abantu kukuba nti balina seat belt kati gwe wadde otuvuga tetulina seat belt ng'otuvuga bubi kati kiri mukikwata lwakubanga mubalumirirwa kwasa amateeka oba kutulugunya so ekyenkolagana y'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa n'enkolagana y'amawanga amalala gonna etambulira ku convenience etambulira ku kusinziira abakulembeze abaliwo bakyogera bwe balaba nga kibayamba bwe kibanga tekibayamba mu byobufuzi bwabwe bazza ebigere emabega kyova olaba nti tubeera buli kiseera tuyomba ku mata ku nanasi maji muceere ne Tanzania ne sukaali ne tugalawo n'ensalo ne tuzigalirawo ddala ne Rwanda so kisinziira ku abakulembeze kyebalaba bwe kiba kibayamba nga bafunamu olwo bakyogerera ne bakikulembeza bwe balaba nga kirina engeri gye kibakosa olwo nga bazaayo ebigere babitta so nze ekyo bwe nkiraba ekya integration okukola erina okuva mu bantu kiba kirina okuva mu bantu nze nasomere Kenya myaka gino egiwedde wano mu covid nga covid tanaba kutandika naye nasaba student card endaga okubeera resident isomereyo nemala omwaka nga sinabagifuna bakyakwetegereza but no balwisa bulwisa manyinazi ng'akolera yamala emyaka 2 nga tanaba kufuna work permit nga balina okuvaayo emyezi 3 n'addayo na nemala kati bwe bagimpa nga covid ajja tugenze kusomera online kati njiyita tugundi eringa souvenir so neŋŋamba kati integration eriwa student bw'aba alemererwa okufuna card ya residence ng'oba olina okutambula oddeyo okozese passport ebyo bikola nga kusinziira ku bakulembeze now so mukwatagana bw'oba for example oyagala kujjayo Dr. Besigye kati ekyo nga isi ekya Dr. Besigye si kitwala nga ebikolebwa bulijjo si kya bulijjo ekya Dr. Besigye si muntu wa bulijjo si muntu wa bulijjo n'olwekyo ekimukolebwako kiba kiroozebwako sigamba nti tebakirowoozezaako oba tebasobola okulowooza ebisobola okuvaamu naye ono aba agambe nti ku lw'ensonga ze twagala okutuukiriza tujja kikola mu ngeri eyo ekijja kijje naye tugenda kukikola mu ngeri eyo tusobola kugamba nti tebalowoozeza nti kijja kugenda mu mawulire nti bajja kukivumirira nti mukyala Besigye ku levo gy'aliko tajja kukuba masimu ebitongole ebirala eby'eddembe ly'obuntu bijja kukivumirira tusobola kugamba nti ekyo badde tebakimanyi no so kusinziira ku kyebaagala okuyisaawo bagamba bino tujja biyitamu naye kiri kyekikulu ennyo tujja kukitambuza so ogenda okwesanga nti kati olinga agamba nti ne basemuju abagenza okwekalakasa babadde batono nnyo tutwabadde tutudde nti kijana kubeera ky'abantu agambye tebabadde yadde ne mu ejjinja tebabadde na buli kimu tekyetaagisa mu okwekalakasa simanyi nabwo osobola okuyita okwekalakasa walk to work temwali mayinja
abantu bavanga waka ne batambula bazibu nnyo abo abantu tebasudde jinja tebayombye na muntu bali kukuba batambula naye ng'omanyi nti gino gye kigenda sijja kikkiriza ositula busituzi abatambula tobakkiriza kutambula naye kati njagala ogende enkya ku makya oyimire wano kwa Kashi Avenue olaba abantu abatambula abava Kamwokya abagenda kukola mu tawuni mabeere mangi nnyo naye tewali abakwatako so oli abaabala nti kino bwe kigenda mu maaso so nze ndowooza nze bwe mba kati ntunulwa situnula ku musango gwa Besigye mu kooti yesije ntunula kiki lwaki tuwuddisibwa ng'ani atuwuddisa eyakutte Besigye okay yes lwaki tuwuddisibwa amaaso fena tugateekewa kiki ekyagala okuyitawo kiki ekiyitawo yes kiki ekiyitawo lwaki okulinda Besigye n'akoma wano n'omukwata lwaki nga kiki ekiganye kubanga era yabadde alina okudda yevudde nawona Besigye yevudde wano ku Lwamukaaga lw'omukwata Lwamukaaga yabadde alina okudda nga kiki ekiganye so ani yakoze website iyo nawulidde byanyuma ngagamba nti ne bana bwe yabatageeza okusinkana bateekako ne website nga bwe bawagira abademokrasiya ki ani yateekako website so oli abakimanyi tugenda mukwata bwetu amawulire Kenya ne Uganda ne BBC ne CNN kye bagenda okwogerako yegenda okubeera story kati lwaki nze amaaso gange ogazzeeno ntunulire Ssemujju nga siri kuggwe ssebo gwe nandibadde ntunuulira so kyobula kati ngenda nentunulira ngamba naye waliwo wana akabulamu waliwo ekitayatuka era buli omuntu waliwo ekitayatuka era sirowooza nti Dr. Besigye emisango gijja kuba gya nnyo bwe gibeera egya nnyo nga tandika okutunuulira ani omulala gwe bagenda okukwata ku misango egyo omanyi waliwo byotunuulira nowuliriza eddoboozi nga bwe nadde nze mpuliriza nga ngamba eddoboozi lino li implicatinga ani va ku Dr. Besigye ani omulala gwe lyogerako era bw'owuliriza ojja kuwulirizaayo nti waliwo benkolagana nabo mu kitongole bwekiti waliwo benkwatagana nabo wano abo balindi era bali ku bunkenke so waliwo nze mu kulowooza kwange nze nti waliwo ekirala nnyo kye tutalaba kye tutatunuulidde ekiyitawo ekitambula wano bwe tugendera okuvamu kati tujja kuba nga tugenda kooti fena tudduke kooti mashuli nti yaze n'emmotoka nga nalabye nga bagamba nti yaze n'emmotoka nga zirina obukuumi oba bwa guruguru ekyo kipya wano nedda pick-up ebbiri nga zeetoolodde emmotoka endala size zibeera wano kukuba nga ziwogana lwaki kati awo we tutadde amaaso kyenze ndowooza kye twandibadde tuteeka kati palamenti ekyo gyegenda okwogerako era kyembadde njagala okubuuza Honorable Ssemujju ndoza yatandise nadda of course kigenzeeyo era ndoza yafunyeyo n'abalala bamwogera lwaleero sigoloberedde kati ewo ne rediyo zonna tuli ku ekyo ampuliriza omulungi tukomawo awo wennyini mwami Baguma wakomye Honorable Ssemujju bwe tukomawo mu kuwummula mwami Baguma agamba nti kino waliwo ekiyitawo amateeka gagobererwa era leero obadde ku floor ya palamenti nebiva mu palamenti nga bulijjo tubiwulira waliwo ekinaateekingibwa waliwo ekinaagenda mu maaso Katonda ayambe bwebeera classified information wabaayo ekiriyo tubeeko kye tumanya ne kali integration yeno mu palamenti namwe mugitunuulira n'ogattako n'endowooza y'Abaguma tukyalinawo akalembereza n'okutaasa embeera nga bwezo si mwe bannabyabufuzi mwekka si ffe bannamawulire ffekka waliyo ne ba business people waliyo n'abalala bonna Baguma we yagambye yagenda n'okusoma ebyo byonna tukomawo ampuliriza omulungi tovaawo Lutindo Walusimbi Evans mu studios Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda Senior Richard Baguma naye wali muganda wange Ben boda ku stage Naggalama webale okuwuliriza n'okubeerangawo mukwano nnyo gwa Honorable Ssemujju era buli waabeerawo abaako ng'awuliriza
Ona amugambe semuji wa byabufuzi babera nabakwano baabwe nnyo Zingirwa amawulire. Okay mwana mawulire sorry na mawulire honorable parliament olwaleero ensonga yogeddwako Dumbaali banyumiza obukakafu bwakyo si buyina naye nga tesiina nsonga kikikiriza. Museveni baatugamba yasisinkana abantu b'eggwanga lye n'abagamba nti bwe twegatta ffe tusinga obungi mu East Africa, tuli e Tanzania, tuli e Rwanda, Burundi, Congo, nti bw'ogatta nga walaba Abakikuyu e Kenya bangi, naye be yasisinkana n'abagamba nti ekisooka tulina okulekera awo nomadism, okwenjera n'ente nga obola oli baali basibidde mwakyoli, abaana bagende basome n'okukola emirimu n'ebirala. Era nze omuntu omu yali aŋŋamba n'aŋŋamba nti kati mmwe ekintu kye mutategeera, Museveni kyamutabukako butabusi, naye yalina essuubi nti wanaaba agenda Kagame yajja okusigala nga yafuga wano e Uganda wano mu eryeze nkugambye kati asobole okutweninga muhoozi mpola mpola. Oye nga ngamba nga mukugumu ebyo ebintu nangamba mutunulira muhoozi nembeewuunya, waliwo oli already nga ali trained eyali alina okuba nga yafuga wano projekiti yagitaking over ne babigatta. Of course olumu babigattagatta bwegumada nga tekinologi wano inanga nti gwe Museveni Tanzania gye yagenda n'azimba essomero, walirabako essomero eryo nti golooza lwaki mu bitundu byonna we yagenda n'azimba essomero. So integration Museveni tagyagala, nti agyagaliza buli omu ali mu East Africa ekunyumire obeere mulungi. Bintu bibiri, ekisooka ayina abantu be. Museveni buli wayogera akunnyonnyola Abanyankole ne mbagamba mulekeraawo nga ndi mulenzi muto nenkola bwe nti, era olaba agenzeeyo ewaabwe eyo ne bamuteekerayo ne monument nomugaba weebale Abanyankole bano byobakoledde ne bateekayo monument ya Museveni. Museveni yayagana monument ebyo ne kuno n'agikiriza n'agijjako n'akatambaala. Baayogera abantu b'empawalinze abeewaabwe ko si bonna, nze mbadde Mwankole n'engenda ne mukyalo yali MP n'obasanga nabo nga, naye eyo agenda Museveni mu mutwe agiina. Bw'aba taba empawalinze abantu bekimala alowooza nti kiri ekyawamu kwe ebintu ebimu kubitwabolinga ennyo Museveni mulamu ebimutawanya ennyo omutwe gwe. Wano Abaganda yali emu ku fakita bamutawanya ennyo nga yeewuunya. Abaganda balina dominance wano nga balonagana n'Abanyoro mu biseera ebya nga myaka ndoza giweze ng'emeka colonialism nga 150. Kati Museveni yakula akiraba nga mwamaanyi mugajjawa nga mwe mufuga abantu wano Abaganda. Era ezimu ku agenda ze eryandikira yali yakumenyamenya Baganda. Kati mukyawamu buli omu abeera mu kuba tekiriko nannyini kyo. Oba ontegeera kyenkugamba. Ekyawamu nga tugenze mu East Africa. Muyinza n'okera ku nkyanga n'abafuga temumanyi oba avudde Congo oba avudde wa. Kati Museveni kigambo kyakozesa nnyo kya chauvinism fe Abaganda era kimuluma nnyo. Yali amanyi kisobola okubeera dissolved muli ne kigwawo tekyaliyo ndi Abaganda tekyaliyo baki olwo ng'alaba abantu be baba bafunye emirembe. Oba si ekyo abateeketeeke we kiribeerawo babeere nga bebakifuga ebintu bibiri. So integration Museveni tagyagala, nti ayagala nnyo agenda akolagana ne Bannakenya, ayagala nnyo agenda akolagana n'Abatanzania. Alimba bulimbi. Kino akyogera Baguma yakirese mu ngeri diplomatic. Akyogera kyekifaananyi kyabateekako tuyiga Oluswayiri. Muyiga Oluswayiri manya eby'Oluganda biwedde. Mweno bajjamu ebyammwe bye mwalimu abatwale mu kiri mubulire eyo bagenda bafuga nga temukyabitegeera. Nyerere by the way yali philosophy ye Tanzania, maybe Tanzania nali simanyi mpaka nga Magufuli yazze. Nyerere yabirwanyisa nnyo naye abijjewo ne bimulemerera bulemerezi. Magufuli waakomawo yali atandise n'okufugira ewaabwe
nga makati ye yayambuse yagala okufugira Tanzania Magufuli wano wane Kagera ewaabwe eyo nga jadeyo base jayagala abere kati Museveni student wa Nyerere Abaganda baani ebyo Nyerere tabyagala yayagala abantu abafuge nga abagasirwa mpaka muli wamu ne mwerabira ebyemabega kati Museveni abyagala nnyo kubanga ebyo bimala okubeerawo abakufuga omwami muna musanga mu America nanga teri yokusosola mawanga sente zezisalawo katugenda ku kisaawe parliament yandisasulidde tiketi ya business nanga katola abazungu tobalese ku line tibiri ebyo sente kati Museveni wamala okuzimba ekyo ne mukigendamu nga basale be balina sente bajja kwatagana abali Kenya n'abali Tanzania group ky'abagagga bafuge nga wala Trump with his madness ali mu America afuga abantu I think a philosophy tajiruzi nga Dr. Besigye atunyumiza nagandi Museveni ogwe mulaba bw'aba ine ekintu kyeyesibyeko tokimujjaako bw'aba agenda nga tuva Kampala Museveni agenda Mukono bw'umuteekamu ekikono n'akwata eri oluweero ne bwakwata lya Mubende n'atuuka Mubende mumusanga asaliikiriza ayagala kuddayo Mukono gye yabadde alaga programu zeezo tazita so alina okutuukiriza kati ebimu bikwasa ensonyi ebirala si byangu byakusoboka olina okubisalira amagezi mangi naye nga agenda yagiina ng'omuntu agenda ya Museveni si kugamba nti tuli East Africa nti era ajja kwewala nnyo ekintu ekinaaleetawo obunkenke ti East Africa eyonooneke tugifiirwe ebyo avuma amini naye ng'aba alimba nti abyewale kubanga Kongo tubadde nayo n'obuzibu bugira ne bubanga obuteerya bugira ne buddamu Rwanda tulina nayo obuzibu ensi gye twali badde erinaanye ennyo Museveni mu Luganda yali badde Rwanda tulina labasa mu kuteesa agenze Rwanda kuwabya olumbe lwa jjajjaawe naye gola boda bagigalawo nga tebategeeregana ogenda ozimba Oluganda Kenya ng'abakulinaanye tolinayo Oluganda gola kisoboka obeera olimba naye kati kino akikola ku agenda ye eri ennene akikola ku agenda era ndowooza ebimu kubibanyiza ne Kagame byebyo kati ekintu ndimu kukigira ate gwe okikyankalanya so kati Museveni agenda ya East Africa tayinza gaana kola binaagikosa bw'abeera nga yabifunamu ng'omuntu kyobola e Kenya ne munywanyi we Ruto teyamusaasidde kuba kati Ruto pressure gy'aliko eya kino yekukumye naye gyali ekyabesigye bannakenya bayomba international community eyomba because naga Kenya is a regional capital interest nyingi ezigirimu reportinga mu center nyingi teringanga Uganda bano babuuza kyovalaga agwera Odinga ne gundi mugende mukole deal tubawadde wiki 2 sinsi nyangu nga bolaba Uganda bweri so kati integration Museveni lufuuka luyimba lwa kuyisaawo bibye si luyimba nti ayagaliza nnyo abantu babeerenga kuba nze nali entunga mu Mirama Hills abaana bali ku immigration ne batugamba abantu abali e Rwanda balina ennimiro e Uganda oli amala okulima ebijanjalo n'akurosinga agenda ayonsa omwana nadda kati ne batugamba gw'osuubira nti awo oli akwata passport tugipakiremu stampu zirikomawa abayitako wano najja e Uganda n'akola ebijanjalo ne bamuyita omwana akaabye n'ayitawo n'ayonsa omwana nadda olunaku ayinza okurosingawo emirundi 3 so abantu mulimu ekimakinga sense naye nga Museveni sikyavuga abantu abali ku maboda nze nali mu palamenti ye Tanzania nga mulimu omusajja ayogera Lunyankole ng'ali awo ku boda awo leke nga Munyankole naye ng'ali Tanzania naye abasingira bali wano ndowooza anti kati yes kinganga abebusi yabawafula twalina wano agula awoli nga mudde awoli mukulu we ali eri vice president no minister wa ICT kati ekyo oli akikuteeka mu maaso n'amulowooza nti mwabalumirwa
naye ng'ate gwe basanga ne kiriya sukaali nga asala ava Kenya Musami agiyingize Busia ne bamusiba smuggling. Kati obadde ku floor ya parliament no tutegeeza era ne muwa nsalessale eri minister owa nkolagana y'amawanga gaffe n'ensi endala n'owa internal affairs. Kiki ekisuubirwa okusinziira ku bibeera ku record. Ekisooka gavumenti ya Mwami Museveni abantu bagikolamu balinga roboti kasuku. Bye bagamba okwogera ne basibya amagezi ajja n'abyogera ye mu maaso gammwe n'abalabikira nga atategeera. Kati abo baminisita olwayo lwaddemu Obowane bali omunsi ne muganda omuganda nti ayogera ku bya kidnap nga agwo nawe bakwa abducting Fort Portal nagenda okulaba bali omunsi nga bamumye ne silipa ku Jinja Road yawo era olwava mu komera yasibira lwakitula oba mpulya byenkugamba. Baali bamuvunana musango nti yabye body parts za Nebanda naye olwava mu komera yali commissioner nga tanadda nawaabwe because Christmas yagirirawo yasibira lwakitula kusinkana Museveni. So kati ani yali amuvunaana. So kati abaminisita bo bajja kujja bagambe nti guno this is prejudice ku makta erimu court martial bo bamala oluwalo lwabwe. Niche madema gani nti see when the state begins to act criminally mwena mujja kubeera ba victim ono bakwatanga abasiraamu olwo bakubiraawo ngiwawava muno ku junction courting emutadde ne bamukuba ngango kaba bukavi abe narembo tuba tubivumirira mu parliament balanga ebiri ewa ne bakwata akamba mukwano gwange nensanyuka bamukwate bwe batyo nabo bamanye nti gavumenti wetandika okukola mu bumenyi bw'amateeka egenda okujjukiranga naawe kyekukoze naye nga atooga muli muwagizi waayo kubanga yejenaga ebeera insecure munda buli muntu omweraliikirya buli eba eyisawo birala nga ate mwe bagamba birala. Twali wane magamba nti ba MPs bakwata nti corruption Museveni yali ali ku birala kwaweze muno oli omusango bawozesa n'ogumu. Ampuliriza omulungi ekitundu ekisembayo nkomawo ne baguma. Lutindo Walusimbi Evans senior Baguma Richard Honorable Ibrahim Semujunganda tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mwami Baguma Ibro muwulidde yo record ya etaddewo eno tugiyita answered nti bo bamaze era parliament ne mwami Semuju yennyini n'abagenda bayise bamubuulira olwedde amanyine tebaganye basabye nebayita okusinziira ku mbeera eriwo ne ansa olwedde alabika nga agikola ki tulagawa mbuuza gwe Uganda nga tena bakuba Uganda yaliwo nefuuka Uganda bweri era ejja kubaawo Uganda egenda kubeerawo abamu tujja kubaawo abalamu tujja kubanga tuli mu buwanganguse abamu tujja kubanga twafanire mu buwanganguse abamu nga twafa nga bwetuli. So ekyo kyekisooka nti eggwanga lino ligenda kubeerawo n'olwekyo buli omu ffenna bye tukola tumanye nti ekyo ekisooka. Ekyokubiri nawuliddeko oba byabadde bya social media nti baadde bakyuzinze Besigye ne banomanne nti baleeta ssente ziri fake mu ggwanga kutambuza emirimu gyabwe. Mu kiseera kyekimu ne tuwulira nti obukadde ebitaano obw'essente ziri fake bwasangiddwa mu branch y'Embale eya banka ya government. Bank yo government yenanyiniyo Central Bank Post Bank owned by government. Twawulidde nti Central Bank Semujju nti abantu bayingidde mu system ne babbayo obuwumbi tetumanyi babumeka nti era omukulembeze mbu yaragidde bantu okukola ki kunoonyereza. Kati mu Lunyankole tugamba nti entaama yanje bwebuzire nobwembwa yawe niire byoya nti
embuzi endiga yange bwebuze embwayo nefulumya ebyoya waliwo connection ku ono omwami gwe bakutte ate bagamba nti yaleete sente ez'okukola ebyoku destabilizing eggwanga naye ng'aleeta sente ziri feki ate tuziraba sente zaalabise zatuuseyo zikyani yazze waliwo connection. So ebyo ebintu oluusi bwe tuba tetubitunuulira wamu ekifaananyi tuba tetukola ki tuba tetukiraba. Oli bw'asalawo akwate Besigye mu ngeri gye yamukuttemu aba alina kyamaliridde balina ensonga nga ali mumalirivu ku ensonga eyo. Kaliwo wanampereza ka message naga lwaki baguma tatubuulira nsonga eyo sigimanyi lwakubanze ekindeeta ekimpisa okwogera lwakuba ndi mutunuulira ensonga ngamba kino ekikwatagana ne kino lwaki coincidentally lwaki bibeerawo ku kiseera kyekimu. So nabadde mbuuza ani yapangisiza 108 apartment eyasasulidde apartment 108 n'agipangisa ku kiseera Besigye we yakyalidde kuba bananyini apartment mwaliwe yapangisiza yabaddaani eyagenze okusaba ebintu bya Besigye mu woteri esooka ebigandire yabaddaani because bw'oŋŋamba nti oluusi abawano bakolaganye n'ab'e Kenya naye nga gavumenti etetegedde kuba nawulidde omwogezi wa gavumenti y'e Kenya yagambye nti gavumenti yabadde tekimanyi kati baani abazze okusaba ebintu bya Besigye. So ebyo byangu okumanya era nze ndowooza nti apartments ezo kuliko CCTV. Yes, apartments bwe zibeera ennungi oba Nairobi oba wano zibeerako kamera. Kati footage eraga ki yani yayingidde mu korido n'agenda mu 108. So bwe tutuuka wano ne tutalowooza mu ngeri eyo ne tutatandika kutunula ne tudda ku katambi ne keetooloola ne tuvumagana ndabe ku mikutu ya internet beevuma abantu ne beemalayo. Njagala Evans tubigatte. Njagala tubigatte bw'oŋŋamba nti tebikwatagana na 2026 nze mba sikwatagana naawe ndowooza ensonga zino zikwatagana ne 26. Besigye yabadde akomawo. Besigye bw'aba akomawo waliwo amusinza credibility. Bw'ogamba nti bulijjo ŋŋamba wano biology terimba biology eringa emwanyi neterimba. Bw'ogamba nti biology eyingiddewo mu bantu abasobola okuvuganya mulimu baani? Oyagala munafuya oba toyagala kunafuya ye naye yagala kukuba bano basemujju abandi badde ng'ebikonge bye kuba yosobola okunabeerawo nawulidde n'omukyalo n'agamba nti takyalina n'amaanyi nga gabeeranga nago. Oyagala kukuba bikonge alina ebikonge bye ebibadde mu bifo oyagala bisikayo. Nze ez'ensonga zentunuulira. Mu ddakiika emu bbiri baabaganye okugenda kwembase kiki ekiddako nga osooka mulimu ebikolerwa mu lwatu tujja kugenda balooya kati ekirungi tufunye ne ab'e Kenya bajja Martha Karua yagenda okulembera kubanga ensonga ya Besigye si ya Uganda, it's not an internal matter anymore. E Kenya gwaka ni mu nsi yonna. Baguma kyagambye nti kati Museveni bw'aba yamaliridde olumu kisinziramu naye muntu mulimu byamalirira n'amaana abiwummuza ng'omuwendo munene. Lumu yali mu nsiko ne batambula agenda abuuza ettaka lino lyani lyagundi lino lyani naga niyo omuntu omu nga abeera n'ettaka lyonna this colonial distortion tujja kutereeza nga tugenze mu buyinza
kati Magala Nkubejja yali omu ku baganda abakulu abaali mu nsiko n'akuŋŋaanya abaganda agaba Museveni bagenda kubba ttaka lyaffe n'abaita n'agamba sina temwantegedde affe tuli ba revolutionary ebintu ebikulu si byebyo nena kati Museveni akyali ku ttaka talitanga ekyo kyagaana mulimu naye muntu mulimu byasikana agenda okulaba nga kikaluganye n'akiwummuza ayinza okuba nga yabadde amanyi kino kiyinza okubeera nga bwe kiri ayinza okuba tiyategedde gye kijja kukoma nga ababuuza kuba mulimu kati ababuuza olwatu betuwulidde ne mubayo n'ababuuza mu byama ne bamukubira essimu namungaa gwe gayi kati kino wakoze kyaki katugenda kulinda wanaddakaawo kubanga abakulembeze abasinga bye basalawo babisalawo okusinziira kati Museveni ye yatamira obuyinza buli kyakola akikola kusinziira kitya bwokosa obuyinza bano bonna boolaba ne batta abantu ne bakola ki ne batuuka n'okubayita mu kooti z'ensi yonna sigamba nti baba tebamanyi naye atuuka nga ateeka okusalawo okuva mu buyinza n'omuyita mu kooti y'ensi yonna kuba nze n'okutuuka olwaleero neewuunya nti Museveni okulumba omusinga Kasese ne bakuba abantu ne babatta n'ebikompola yali abala ki naye nga yakikola nga baguma si baguma yagenda bagumaga nti mulimu kyaga nti ekijja kikole ki kijje kati weawo tukyasoma ffe nga gurupu aba PFF tugenda mu kooti Kenya tujja gibuuza Parliament tujja gibuuza butunafuna enduulu ennyingi oli ne waba w'amasasi nga yazze kubbisa mundu n'awulira enduulu buli wamu ng'enyoka ne mundu ayinza ogisula n'addusa ebigere wano okwekalakasa nga Kabaka bamuganya ogende ekayunga ebbomba awo maama wange aliko ekkubo abasirikale bali batandise okuyita ennamalire nga tebakyayita ku main road naye nga tebe balina emmundu musule bulungi